kakati ndi mukulu Vairota omukubayimbi abalungi guno mwaka bakoze obulungi era ba upcoming artists I believe the big artists abaliwo kati buno obudde mu bataba akatandika Vairo obuza ku bantu amene boza mpita Vairota era mbuza ku bantu abatulaba sawa zino yaman abali ku ABS mbabuzaako nnyo yaman akayimba mu background ka Vairota sika mulala yenna kange abakyala bano bakola otya abakyala engeri gyenyemba music w'omukwano abakyala bano babeera bagwa mu laavu ebyaddala nze nkubulira ebyaddala kwanze mbalabyeko mbalaba okusinzira comments zaabwe okusinzira ku live gye baba bakulaga ku stage ng'oyimba osekera ebintu bwe bityo yokaniza nze nakiteeka muli nti abakazi abo abakyala tebaagala nze baagala music wange yes babeera bafaani bange omuwala ono ajja kubira Prosper simu Prosper nali naye ng'anyumiza emboozi eyo omwana ono akwetaganya era akuno gamubye n'omubba yakola ensobi ku mboozi y'omukyalo nero mumanyiko ki omwana ono simumanyi nnyo nze nga nze naye okusinzira ku laavu gye yalina gye kubanze yali okusinzira ku kaŋŋambe nti emboozi gye badde nfuna yali anjagala ayagala kukunjagala ebya laavu tubeere nga tweyagala okitegeera naye abantu beyayitamu baali bakyamu okitegeera so kati omwana agenda connectinga n'omulenzi awo okitegeera ng'omulenzi amugamba ayagala kulaba ani Vairota omulenzi gwasooka connectinga naye yamulaga nti yaani no nze nkubulira emboozi nange mbadde nga njifuna yes yagenda nakola ki abantu beyatuukako be baali abakyamu kuba nze nayogera naye omuwala yanyumiza era nangamba nakubanga essimu omulenzi gwenkubira nga ngamba mbu ye Vairota biki okitegeera ngaloza yes nga mulala kati ate omulenzi oyo gweyayogeranga naye nga mmanyi entambula yange nga mmanyi newengenda opafomingira okitegeera bintu yes amugamba leero ndi wano jangu so kati twalina show ku Polnest yali kanzijukire yali meet and greet yakyali wange omu kati ng'omuwala ajja wali obalabeko omuntu akutunuulira nga engeri gyakutunuuliramu alaga nti yali akumanyi nti mubadde mwogera nga tunuza omukwano omuwala akulagala kusemberera kati nga wali okyali omwajja ngamba Vairo oli omuwala akuyita nemutunira ng'omuwala simumanyi okitegeera nemugamba omuwala simumanyi okitegeera kati omuwala kati showe yaggwa nze nenzirayo ewaka mba nakatuuka ewaka waliwo simu eyankubira kati omuwala ankubira enamba yange yagijja ku bouncer wange yes yasaba bounce enamba yange kati mba ntuuka ewaka omuwala nawakuba essimu nagamba Vairota nze Jeni biki mwana gwe byonkozesa bitegedde nemugamba gwe Jeni nga sikumanyi anti aŋŋamba nze Jeni okitegeera ate nga ŋŋamba mu Vairo byonkoze mbadde sibitegedde nemugamba gwe nga sikumanyi ankubidde walayogeddeko nange mu bulijjo njogera nemugamba toyogerangako nange okitegeera nemugamba toyogerangako nange kati nze namuyita nerowooza obanga abawala basumbuwasumbuwa omanyi mutaso okubira essimu akusumbuwasumbuwa ebyekisiru kati nemuggyako ogwasooka nadamu nakuba essimu nemuggyako gwokubiri kati nze mu busungu juka nali nkooye namuteeka mu blacklist yes nga ndowooza mwana baba basumbuwa abantu kati naku ziyita weeks ziyitawo akubira ku ssimu endala andamu kati mukunkubira naŋŋamba Vairota ŋŋamba ekituufu oba osobola okunjagala oba tosobola yes aŋŋamba ŋŋamba ekituufu oba osobola okunjagala oba tosobola nemugamba naye gwe story kiki kati n'atandika okunyumiza emboozi nga bwe yajja etambula yes nemugamba Jeni olaba kino ekintu lwakwanza osanze nze ndi wa mutima mulungi naye singa wasanga abantu balala bali bagenda kukubba
ate nawulyako nesaga mbu beera bamubambu bamugamba okukulaba ku Vairota onesasula emitwalo 5 biki bikyo kitegeera namugamba Jane olaba toddamu kola eyo nsobi kubanga bajja kubba ate kati bajja nakubba ebintu ebisingako kwejo emitwalo 5 gye bakutwalako okitegeera njagala olaba nze namunyola yankubira essimu ku makya nemugamba Jane olaba nze okwagala omuntu kubanga nti nkwagale sisobola kwagalirawo ku sport okitegeera kijja laavu ekula bukuzi okitegeera kati nemugamba essaawa zino ngenda soka mbeera ekyaliwo because sobola mwagala nze neze kizibu senakitegeera nemugamba ngenda beera kyaliwo kubanga okusinzira ku njogerayo liddemu yali ayina laavu va ku bino ebya laavu y'abayimbi eri laavu yennyini gye laavu yennyini eri gye boogerako namukwata nemunyonyola mugamba Jane toddamu kola nsobi eyo mugamba okitegeera ojja kugwa ku bafere era essaawa zino ndikyaliwe essaawa zino yes tunyumya bulungi nga bakyali because twayogera nga bakyali nemunyonyola mugamba Jane olaba kati olaba kati abantu bayogera nabo si tebali connected nange okitegeera bajja kukubba okitegeera si bwe bakola kubanga twabayimbi kati zondaba nze Vairota nine namba y'essimu yange ya Vairota ne ku management yange kuliko omuntu gosobola okukubira nayogera nga nze batambula nawe yes kubanga nosa tekiba kirungi kutuuka ku mimbi direct era nawe bimanyi tugeze okubidde bano abayimbi abanene okuze okubira spice dan tosobola mukubira direct okujja nga kyaliwo okitegeera kala omanyi kati wala abantu abatambulira mu mannya gange nze Vairota kati gwe yakubira abantu oyo kati abantu abo bamukozesa ebyo byekisibu batumira nnyo olaba nze meaning bazi batumira bayimbi bona abattebo mabega lwaki batumira nnyo abaana bano lwaki bagala nnyo abayimbi omuntu nakwemaliramu bw'atyo nakulabanga nako kakati kankubulireko ekintu kino olaba music oyo music kiringa kitambo kikwata nakulaba bagamba malayika yali eyimba yali sitaani yali alina eddoboozi si sitaani naye okusinziranga ku bitabo ebigamba malayika yali eyimba yokka ngaeyimba ng'ennyonza bali bagiyita sitaani kati kikyekyo kyengeza okula kati waliwo ne music abakazi gwe bafa oyo music w'omukwana ate kati ffe gwe tuyimba omukazi ng'awulira akolaki tuva osobola otuuka ewantu omukyala nakolaki nagamba Vairota nkuwadde emotoka yange nze omukazi asobola okugamba Vairota njagala kusula naawe kiro kimu kusula naawe kiro kimu kolero kino na kino kwegamba kale fe abayimbi enyiba z'omukwano tuyita mu kusomozebwa kungi naye kiyinza okuba nga kikusigazaako n'obeera omugumu onokubeera n'obwongo sometimes bwe kiba okubivunnuka bino byonna ku myaka gy'emito kikyokozesa enyo laba nti tobigwamu kati nze yes kati nze nina ekintu kimu bwe ntunulira bwotyo ndabanga omwana omuto okitegeera ne mu myaka naye engeri gye ntegeeramu ya kintu kikulu lwansonga nze engeri gye nakulamu nakulira mu bantu bakulu okitegeera ate abantu bembadde mbeerangamu badde bantu bakulu because ate nekitera mwana nze ndi muntu nze ndi mwana munaku nkyalina okugulira mama wange benzi asobola gikuwa nze nange nsobola okukola nenjetuusaako kuba eri teba yange omanyi nze njagala nnyo okulya ku kintu kyange kyenkoleredde yes olaba nze omuntu ne bwampa ekintu kale aba akimpadde sobola omwebaza naye mpulira nga si kyange nze njagala nekolera ekintu kyange okitegeera nti ngule emotoka ngambe nti nze agyegulidde ennyumba gyensulamu nze agisasula okitegeera music wange asasula ennyumba gyensulamu yamaani tugere ku music wo olina akayimba akapya n'ennyimba zizookola emabega zobadde oyimba emabega ani akuyambako mu kuwandiika ani akuyambako mu kusasulira studio n'ebirala ebiringa music okutambula obulungi tiimu kyekuyambako ekisookera ddala ekyokuwandiika newandiikira music era gwokoze muwandiika yes newandiikira music naye ate mu kuwandiika music kino ekintu abayimbi tebakyogera okitegeera tubeera mu studio eyo sijjagamba tebaba mpandiikira no
tubeera mu studio eyo bwe tuba tuvibinga wabeerayo abantu betubeera mu studio nga bavibinga naffe kati sometimes abantu abo batuyambako na editing wanga sokuleta idea nanga matugenda imba ku kino kino nesoka kubala lines ezo kati kankuwe for example akayimba ka amala budatu kakola ne producer wange nakuba nayimba wangambo ya garaba rastaman derinensi bakati tutuka kugundi y'oluzungu nangamba omanyi producer yenyini ya yes producer yangamba kati kulaga connection ebera mu studio nabayimbe tebabyogera nchoba tubira afata noba togedde linnya gamba tubira mu studio eyo tubira n'abantu abatuyambako sometimes abavibinga naffe okitego olwimbo okugwa lwonna lwakuba bayimbe tebakola ki bakyogerako ekyo naye nga nze music muwandiikira yes kwaganiza olaba ku studio yaffe tulina writer bamuyita saxman wakabi tuba anyambako editing naye nga ate vibes nze mba manyi kyengenda oyimbako naye editing ojja idea nayongeramuko obugambo butono otangamba wano oyimbawo bwoti okitegeera omanyi kati olaba omanyi lwaki music wange bwemuwulire nnyo abeera mulungi nnyo nti kkiriza advice okitegeera omanyi wabeera abantu abeera mu studio n'omugambako omwana naye akandi okuwandika akyusizza n'awaleza empaka okitegeera bwekkiriza advice gitunulemu ya wetulaga guno mwaka mupya mwezi twakutandika lero lumu nteekateeka kivairo zalina ng'omuyimbi omwaka guno eno alright omwaka guno njagala tegekayo ka listeners party mbadde manyi concert munga todduse nnyo listeners party kati kankubuulireko ne concert esoboka bino ebintu bya music obimanyi muganda wange yes so kati oitasobola jana kugamba olwokuba vairota yakajja tasakola concert asobola aba asobola that's why bayitaga support okitegeera because abantu music abakoze eki abatuuseemu so kati guno mwaka njagala tegekayo ka listeners party ka EP nyimba zange 6-7 waliwo yangamba nti vairota ayinamuko mu ngeri y'amalala geyakuba ku kazi kati kakati ngamba ono munamawulire munnange samu